po jako akawuwo. Kooti enkulu etuula emukono olwaleero egobye omusango gw'ebyokulonda munnakibiina kya National Unity Platform Harriet Nakwedde gwe yawa abanga avunaana munnakibiina kya NRM Andrew Muwonge n'akakiiko k'ebyokulonda okumunyagako obuwanguzi bwe mu kulonda okwali okw'okuddamu okujjuza ekifo kya ssentebe owa disitulikiti y'e Kayunga okwaliwo mu Ntenvu omwaka oguwedde. Era kooti nswavu gavumenti ekala abaana baffe basomera kibatuloza nti abaana abasoma bonna babbi. Amyuka omuwandiisi wa kooti enkulu emukono Margaret Rekiti bw'abadde asoma ensala ategeezezza ng'oludda oluwaabi bwe lutaagoberera mateeka gafuga kulonda agalambika nti omusango gw'ekikula kino guteekeddwa okuwaabwa obutasukka nnaku 7 wabula nga bano baakikola oluvannyuma lw'ennaku 10 ekyali ekikeerezi. Nakwedde ow'NUP yaleeta omusango mu kooti nga likwemulugunya ku byaliwo mu byokulonda. Tufiling application interpretation gye yafilinga mu kooti yagisavinga late. Amateeka ga local government eyo petition aliment okugisavinga ku muntu gwavuganya naye mu nnaku 7 naye yagisavinga nga ziyiseeko ennaku 7. Oluvannyuma lw'okusoma ensalo ya kooti abawagizi ba Muwonge batandise okukuba omubala gwa NRM n'okusagambiza wakati mu kuwereekereza ebisongovu okuva mu wagizi ba Nakwedde. Waziri anayezija kusomea era kooti nswavu gavumenti ekala abaana baffe basomera kibatuloza nti abaana abasoma bonna babbi. Olutalo lw'abawagizi ku njuyi zombi lugenze maaso nga n'abawagizi ba Nakwedde balaze obutali bumativu. Muwonge ategeezezza ng'obuwanguzi bwatuuseeko bwe butali bubwe wabula bwa bannakayunga bonna wabula n'alabula bannabyabufuzi aboonoonera abantu ebiseera nga balowooleza mu kkooti kyokka ng'abamu tebaba na bujulizi. Leero abantu bategedde nti abantu bano bawogana buwogganyi naye bamala gawaaba. Tetusobola kutambuza Uganda nga tutambula n'abantu agenda mu kkooti naye nga talina na bujulizi. Agenda mu kkooti naye nga talina mateeka ga kkooti agayina okuwaabirwamu tasobola gafuba. Ne tumuwa okukwata obuyinza bw'eggwanga. N'olwekyo kino kye tutuuseeko leero si kyange ng'omuntu wabula ensi yonna erabye abantu bano nti baagala justice, baagala nnyo okubakwata mu ngeri y'amateeka naye bo nga bo tesiba amateeka. Munnamateeka wa Muwonge naye aliko byalambuludde. So kooti olwaleero eva kikkiriziganya naffe interpretation bagisavinga late era ejjeyo omusango gwe neyira n'okuyuira ssente Muwonge. Mu kwogerako ne munnamateeka Nakwedde ategeezezza ng'okulwawo bwe kyakolebwa kooti nga bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Kooti yatuwa petition eyo ne notice of presentation of petition ng'ennaku zayiseeko at least nga 10 days zayiseeko naffe ne tusavinga petition eyo ng'ennaku ezo ziyiseeko. Ate ye Nakwedde ategeeza nga bino byonna bwe byasuubirwa wabula n'akakasanga we batagenda kuva ku mulamwa nga bakweyongerayo mu kkooti esingako. Naye nze bino twabisuubira twateza akatego Museveni n'akagwamu era twali tulowooza nti yafunyeemuko amagezi agabuka okutego. Yamala okukozesa ebitongole ebiri byonna byonna ebirala nga bamwajjamu alaba mu kalulu kano nasigazaayo essiga eddamuzi. Tutegayo akatego nayo eno mu judiciary nako teyafunyeemu magezi gakabuuka. Mu balala ababaddewo ye mubaka owa Ntenjeru Patrick Nsanja ategeezezza ng'ekibiina ki NUP bwe batagenda kukoowa. Ekitwenyamizza nnyo kooti bw'egambye nti omusango gwe twateekayo mu budde nti teguteekeddwa kuwulirizibwa kubanga mwami Muwonge
n'akakiiko k'ebyokulonda akalangirira Muwonge Andrew bwe empapula ezo baazifuna si mu nnaku 7 wabula nga wayiseewo ennaku 10. Ate era kkooti y'emu ng'emaze okukakasa nti ddala kituufu empapula z'omusango baazifuna era ensonga lwaki omusango ogwo baaguddamu nga beewozaako. Kya mukisa mubi. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Tukyalina essuubi mu kkooti. Ffe katujulire tulabe kkooti ejulirwamu ey'oku ntikko kyeteekeddwa okwogera ku nsala y'omusango guno.